Kati musajja waffe akola atya ki ekiddako? Shalom. Going forward. Shalom alina kumanya bantu. Okubamanya batya? Anti kasukula bensi eno. Abantu ebiseera ebisinga basobola okubuulira. Shalom osobola omugamba ekintu. Nalaba nga gwasaagamu obuki? Obusaazi. Oluusi nga tegwe kyali kikutuuseeko. Buli muntu gulimu hazards. Naye lake ennaku nti gwe weebuuzaako w'oli. Kati enjawulo yeebaawo atwala by'omugamba. Omuntu asobola okubeera gwe weebuuzaako. Naye byakugamba obitwala. Awo. Kinjawulo yokka. Waggwe wangadde wano mu kintu kino. Bagenda okubba nga ffe tuli ku secondary. Kenzo wakubira. Ffe tuli ku ki? Ng'oli museeke. Naye kale weewuunye envi zikwetimbye nze tezinnama. Nkola bulungi. Okufuna envi kwekkola obulungi. Lwakuba mmwe mwakifunamu byo kimanyi nti envi sayini ya stress na bizibu. Golooza ki baagireetamu nti uzifune mu bukadde. Osobola okubeera nti nno mu bukadde eyo ensi oba otobye nayo. Okitegedde? Envi zino ziraba. Nazo ziringa birevu. Zijja buzi. Basayansi bagamba nti bizibu. Kati nze nnyina bizibu ki? Ate tumanyi oyinza okuba ng'oli awo olinga mpuuna malungu. Wagenda owunnuuna. Nti Shalom waffe ayiga ategeera omulimu gwe tukola ki? Gwe tulimu. Ekikulu kya kutegeera mulimu n'abantu. Butereevu. Butereevu. Nti omanya omuntu akwagala n'atakola ki? N'atakwagala. Ate eriyo omuntu ng'oli ne wamusobya atata yeta amwagala. Kati gwe Kasuku gwe fulufiga ne bw'omukola ki? Gwe yakusiima. Bw'ayombamu. Anti ne kuba alinako obuzibu gwe toliiko. Lwaki? Anti gwe yakusiima gwe tosobya. Ewuwe. Anyigamu buki? Bunyiizi. Anyigamu bunyiizi. Naye weegatta n'abantu bameka ne mumuvuma. Ebya Kasuku bye tabiwulira. Era agamba bino byabadde ne Kasuku ne binvuma. Tasobola kugamba nti Kasuku yanvumya. Agamba kino ne kino kyegase ne Kasuku ne banvuma. Kati ye gwakwinamu gwe Kasuku ayinza wafulufiga asobya. Yagambye ndi anko w'abaana. Yadde nanzanya reverse psychology. Bw'atyo. Mu Kasuku tusiiba naye. Yagambye nti musiiba naye. Ne wanga janali ekyemisana anko w'abaana. Ebyana ku social media ne bitandika Kasuku nozo omulabye. Yabayitamu yabawaayo. Kati oli omuyadde ayogera n'ennyingira inbox ye ne mugamba. Kale nze abawaayo. Kati bye bamukyajinga. Nze nabikola batuttemu ye oba. Bwana bwe bamukyajinga nabyo nze mbimuwa. Nangamba nti Kasuku naffe tuba tuyisaawo. Nangamba kale. Disaawo ky'oyisaawo ekyokukola tewali. Bw'atyo oga nti oli yatuyitamu. Ate bino byayogedde. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Mala wanati kalibana flash score gundi ya ibaji organizing bulungi. Naye ko Rocksatu anti-Africa Cup bagiza waggolo. Tetuzanya lwakusatu Mustapha olimba. Kabero labe omupiira gwa Uganda ogusooka.
Africa Cup ku Thursday nga teriyo. Babuka olunaku. Tiyo ejo binja siya olunaku. Sunday, Monday, Africa Cup. Tetuzanya hola. Tuesday, Africa Cup. Tuzanya Tuesday. Sawa 5 ez'ekiro. Era Uganda Tunisia. Awo nokudda wakera kyekimu. Obanga ali mu Champions League. Toina DSTV waka. Mpira kwa wakati gunyumira. Anzo mpira ndaba gwa waka sikyasobola bibanda. Obeera mu kibanda olina akwasamira. Toyagala bawaiki. Olina akuyisaamu enkwawa. Basumbwa. N'omugamba. Ebirungi. Emmeeza y'ebaawo. Ebibanda. Sikibanda. Buno ebino ifo balabira omupiira. Bakuterawo emmeeza. Bakuterawo emmeeza yo. Nowali nolaba omupiira. Kasuku and Mustapha wagira tiimu ki? Manchester. Era ali goli maziga. Manchester nnungi omanyi ekijinjagaza. Yasala pressure. Nkakamu. Yabivaako. Kati nawo wagira wawetera bwerere ku pressure. Kati waliwo tiimu ze nga zo olina okuba ku pressure nawe. N'osigala ng'otambula. Naye kati sine yaffe ekuganya okulya ku mmere. Wewangula teweewuunya. Ebagikuba teweewuunya. Kale tubaaniriza ku Shalom 256 tugamba it is happening. Tubaaniriza nnyo ku Shalom 256 tubagamba nti it is happening. Ze Shalom Health Services. Nze Hadadi Kaweesi. Ze Hadadi Kaweesi. Twageze olaba Hadadi eggulo. Baba. Naye kirina omutwe mulungi. Omutwe si mubi. Sigwa ntambi. Naye ndowooza ono omwana Jaden omutwe yatwala gwa maama we. Kirabika. Kuba ate guli gwe nnalabye sigwe gwa Jaden. Ogwa Jaden ate mulalamu. Gwa Jaden mulalamu ndowooza yatwala gwa maama we. Wamma kwe kutabuka luli ng'agamba mukyala yasazeeko enviiri. Alaba omutwe gw'atategeera. N'agaana. Kikambwemu. Naye kati muko awulidde ku buyinza we bunyuma. Muko buyinza bunyuma. N'olagiramu. N'alagiramu. Ne badda wano. Tuweteri ne koona ne baliweta. Kanomuteekayo tajja ttambula. Ng'ani ateesa. Kasuku tonjogeze ebigambo. Naye kye nayagadde mu byonna tiimu gye yalese emabega yasigadde ekola nga bw'abadde akola. Naati ne kano kamanyi. Tekolwamu atali wa Luganda. Jebbi muganda we, Jebbi si muganda we. Atabikamu babiri. Naye nga gwe kyomanya nti yawaka. Alina akantu ke yakoze. Yagambye mamijje bizinesi ya family gikwatemu. Nagenza olanga mamijje atandise bannange. Tubaniriza ku Shalom 256 ne ngamba awo nno. Mulimu oguwe. Era omukyala namugambye eka. Emulate. Nangamba kati ntandike trials koze tandika essaawa yonna. Kino ekyatuguddeko bakiyita mpa abaana. Kikugwako essaawa yonna. Yagambye buli kimu kiddeyo waka. Nakati Mustapha tukunoonyeza wiiki nnamba tolabika. Kati omusajja wa bakuba nga yafa. Ng'ojja okaaba. Tolaba mawulire. Mbadde mulaba buli lunaku. Tolaba mawulire. Shalom oyinza obutamanya kimufaako n'oba wafiiriddwa. Shalom oyina omumanyi. Sabo ensi yakitegeera kata kyaliga maviiri mimwa. Mamwa ensi yamutegeera ssebo. Naye abantu twabadde ku mukomera eggulo. Naye abantu beeyogedde okwagala Shalom. Ate alina obwedda ne baagobako obugobi. Oyo simwagala. Obwedda alina baaga nti abo sijja sobola. Abo sisiimye. Kyana kiyagalidde mu kkomera. Ate gundi nayo yansanyusizza. Nobody event. Eno bamumma obulu ate eri yafunye obukulu. Kyalabirira bulungi Shalom. Yakulira awo. Tumente no mwamukuba akalulu. Awo ngaba Katonda bwali omulungi. N'abaana seyayenale mbakuba Nobati akalulu. N'akaaya n'alwanira mu kutiya ne bakola ki? Naye Nobati awonyeewonye ne NRM bannange. Nga Katonda watava mu bantu be. N'amuwa obukulembeze Luziira awo. Kati yatambula yayamba ku Shalom. Sky Soldier ssebo
tetunnakulabako omusajja wo baamusibye yalinga amayo okugulirayo ku kyemisana wano ali ku kamera ate akwata bibi byerere bire bya NRM yalinga mbega waayo Sky Soldier yabavaamu ino struggle yagivaamu n'asalawo naddeeri minati video gwe tuzaba ateekayo bagudde bigo balwanye takwalako kirungi era ogenda ataddeyo balwanye ataddeyo mukadde nnyo asimba kambo uzakwata yembeera eri awo kati press unity naye omusajja affe baamukwata ne bamuteekayo wiiki eno era kati tugenda ku Sunday Nation sponsored by Luziira Maximum Prison oba Luziira Prison Farm naye abeereko eyo abeereyoko kubanga nawaayigewo gundi yaŋŋambye Dr. Tyamale naŋŋa nti Kaleera yamugamba toyingirira process ya musajja kufuuka musajja gireke awo abeerewoko nawe ategeerewo experience eyo naye agikole amanye ensi bweyimiridde Maisha Lomu abadde muto he's becoming a man. He's now becoming a man. Kati agenda tuukanga ebimunyeenya bitini. Yes, kati abadde agamba nti asobola progressinga financially but ne morally, socially era byonna bitambulira watya wamu kati alaba ensi agiraba agenda kuvayo ng'akunyumiza emboozi ng'ogamba abadde bweru naye nze nange bansibakokko bintu by'amakomera ebyo si byangu naye kati anti kyagenda Shalom agenda kunyumiza ibadde eno ng'ogamba abadde asula eno kati ebyena abimanyi osinga ebiri eri era kati amanyi abantu abamuvuddemu amanyi abamukyayi agenda kumera entondo nida zoredi abadde aziina kati agenda okwongerako kati agenda kukomawo nga zimuweddeko anti kati olaba bw'omala okugenda eyo waliwo ebintu ebimu ebikushapinga mu bulamu waliwo ebintu byolaba kati for example bw'ofiirwa maamawo naddala maamawo baafa oba taatawo baafa nga oli mwavu oba nga tonnafuuka nti weeyimirizaawo wabaawo ebintu byolaba n'ogamba kati abamu abeera ayagala akyamuke naye omulala atuula wansi n'ategeera ensi nti omanyi okkubira omuntu gwe wadde olaba ne maamawo buli kiseera n'akugamba nti ffe tetuliiwo tulekeemu maamawo yafa beera bibyo kati awo n'otandika okukula kati obeera kati bw'ogenda nga wano mu kkomera experience y'ekkomera kyenjimanyiko eri emu abantu abasinga mu kkomera ennaku zo tewakyaliyo nnyo bukambwe buli bwabeerangawo nnyo bakuzannya nnyo wano nti bakuteekawo kati olangaawo bwe tugenda obbalaba babaleka ne mubalaba naye ekibaawo bakutuuza wansi kati omusajja yenna gwe kubamu akafaananyi eggulu n'adde ne kazibwe kapo mu Luziira n'ambuuza kuba babagambye bonna balina obukeeka bwe bateekawo n'agamba nti kyogamba Kasuku be bansiba ne mukyala wange nze ntuula wansi ye n'atuula waggulu ne mugamba nti kyekyo naŋŋa nno sijja kuzza misango kuba akakamanyiro sikasobola kukakkiriza anti mukomera liyo kibayita okusala sayizi olina kwogera weebale nnyo kati omusajja abasajja kati nze mukasi tasobola kukolaki otuula wansi nga yali waggulu kati ekyo nekisooka kikubonyaabonya mu bwongo noga kati bw'omalirizaawo n'olaba nga Kasuku gw'obadde onyumya naye bulijjo azze akulabyeko eddakiika nga 3 agenze ne baba afulumye wali olina kyoyagala omugamba ate olina okusooka kwogera n'omusirikale wano amuyite kati awo ensi netandika okukolaki kati omusala bwe gutandika okubulirayo manyi naturally tewali kintu kisinga kubonyaabonya naddala ng'olina ebizibu ng'omusana ogwo nga guggwayo okuva ssaawa awo ng'emu obudde bw'ekiro obwo abantu bwe basinga okugwira eddalu kuba kati jjukira buli omu aba agenze ne baabeera bbaawo yeebase ekizibu kati okiwulira bw'omu muli mu mutima kati awo abantu bwe batandika okulowooleza n'agamba bannange okusinziira ku kino kiri beekiti kino kiri beekiti kino kiri beekiti kati mutuuka nga maybe osobola onywa amata osobola onywa obuugi bakufumbira depending naye nga tosobola fuluma wabweru tosobola ga nti kaninnye booda obeera oli awo n'ojjukira
njagala kola ku mwana wange nga tosobola kati amakomera g'ennaku zino worldwide bagakola beegatyo waliyo amakomera nga buli kimu okisangayo kuuka gasi bw'oba oyagala n'obireeta biki naye olunaku lusobola okukyananga nti lero teryafuluma buli omu asigale mu kasengeke n'ogamba no kati abamu bavaayo kati mu makomera kye bakola batandika okunyumya bokka buli omu n'atandika okunyumiza ebizibu bye ogenda olaba ng'ate gwe omusango ogugwo mutini nnyo anje ekkomera buli musibe alaba nga omusango gwa munne gwe mwangu butereevu agwogenda n'enki gwe n'enki ogenda ne batamanya ani yakusibye ani akulwanisa kuyombamu buyombi bya intaneti agwe n'enki ogenda ebyo byangu bijja kuggwa tobyeraliikirira tugenda bimaliriza kati ffe tulina emisango okitegedde nze nakwata akawala under age esiriyo gwe n'enki ogenda nze bansalira emyaka 8 awo nakatambulako ebiri awo nga buli omu nibane ekomera ndowooza omuntu alimanyira no bati yagaye nti yiye ati yamanyira tanalimanyiira ebyo byonna byonna obiraba betugendayo balaba anti wuliriza ebyo byonna byonna abyogera kuba tukyagendayo kati waliwo reality weekutuukako bamusaliremu nebana tebannakusalira gwomanyi nti basobola okuteeka mu kkomera omwaka mulamba ng'ojja boddayo bw'osaba bbeero yagigaana kati wano abantu beba bajja okukulambula wano nga wakagenda olaba ng'ebintu bikola ki oluvannyuma lw'emyezi egi anti buli omu ng'olwo afuuse bize kati awo otandika ogamba ni mubuzibu kati awo nobati waali talina kumanya kiyinza bbaawo yagambye nti ninga aliko mu luwummula alimba anti ajja tuuka gwomanyi nti ajja tuukako nga mukazi we atazze mu kkomera kimafiizi kijja kusoboka amugambe nti munaye gyetuli naye abaana batudde tebasoma kati awo ayagala okukubira omuntu essimu nga takwata alina obbawaayo ku fiizi kati awo otandikira omumanyira nti wano wooli siwe nnina okuba okitegeera aga nti Shalom mulabirira Shalom bannaye amanyi mugezigezi wange oyo e Kampala bw'aba taliiwo ebintu tebitambula naye ebyo bibaamu mu bizinensi eno gye tulimu era nange nalabikinoza hazards za mirimu job hazards zibaamu just enomu ekintu eki asikunze sigana muntu yenna aloopa bakyani aloopyani awo nange wenina obuzibu konsaani yange wokkawokkawo ye konsaani yange sigana asaba justice naye obuzibu bwange ani asaba justice awo kawe wonyina obuki obuzibu lwaki ono amufuna ng'ono tasobola mufuna ate nze majagala nnyo nti omusango nti ono yayombye bagutwale nti gwakuyomba ng'etteeka bwelikola ki toteekamu kirala awo nange buli kyoyogera kyeninako obuzibu toteekamu kirala yamuvumye nti etteeka tekola ligamba ki muntu akola ki toyita ate eri bbali ate bano bali mu byabufuzi ate ono alina ekirala kyagattamu tosikinga powers kuva wabbali leka kale amateeka gatambule nga galina okutambula oba osazeho okusaba justice naye kibi okusaba justice ate noyita ebbali nti ate nonywezaamu eno ebbali behind curtains guleke gutambule nga bwegukoze naye anti munnaye bagamba bemuba mu lutalo tolina bwogamba muntu nti lwana bwoti ate bagamba nti akusinza amaanyi akola atya akubya gwokutte naye ekyo nakyo si kirungi kuba nena n'abawaaba nabo balina beboogera ebitanyuma kubanga ekyamazi ffe bonna batuhaatinze ku famire zaffe zinabe banvumako dda abewaka ne bavuma mukyalawo siya gumu ebiri nze ekyonnyo era ekizibu kyali ku media nti omwo omuntu yomba ne bana abazze mu kamera era oli walumbagana tazze mu kamera naye tosobola kunenya muntu ali mu kamera kuvuma nti ali mu kamera ate n'oli gwe mulimu
eno Kasuku abo bonna bali kumumwa nawe mutereevu nzenze kala ya kumumwa nimwe nna mulya kunchi naawe ogulyako ate munaye tojja mu kantu ojja mu kantu n'oddayo mu mirimu gye emirala nange manguliriddemu awo naawe oguliiramu yes kati omuntu ng'akola ku mumwa alya kumumwa ebiseera bisana tosobola kusanyusa sayidi zombi butereevu era ni waniwe wanaaza omu ogenda musanyusa omulala anyiige ate ono avunaana ate byombi yasobola bikola sayidi zonna n'azinyiiza nze nanyizeemu ekintu kimu si yabadde omuntu okuwaabira Shalom omulala yenna yandiroopi omulala yenna yandiroopi kuba ziba fayiro zakuloopa teri amusinga nnyingi Shalom tasobola kumusinga fayiro z'abantu bavunaana nti cyber harassment teri amusinga fayiro butereevu naye olwoza bo famire zaabwe tezinyiiga naye obulamu bw'ensi bwe butyo nze kye nabyagaddeko byonna nti twabeera awo ate ejjako amasimu gazzeeko ate leero weekwekeko wano osula wali olw'obusanga obutonotono kati bwazze bw'anaavaayo tuddeyo mu byaffe ebisigadde tunaabiraba ateeka okuvaayo kubanga bw'oba omutaddeyo agala kugamba nti nakyo nkikoze kyo kyawedde era nakigamba abantu ku kkooti nti kino kye baadde baagala kati kiwedde tugende kukiddako ate wali kyogenda okukola ekyo ekisinga ekyoyagala kikoze kiwedde kati tuwaana kati alina okuvaayo katusabe kuba kati bwe bituuka awo biba tebikyali mu mikono gyaffe etteeka ligamba ki nga tugoberera eryo nga tulaba ebintu nga bwe bitambula naye nga ye muko ekintu ng'akikwasizza maanyi onoolekera jjebbi omulimu ataddemu n'embadise baabikawo akakoofiira anti tomanyi nti ate oli agenda okugenda mu kkomera nga tejjebbi yamugoba nayagala okwogera jebbi baali bamuwommoza nali ngenda kubyogera naye nti alimugamba ndi wa mumwa nze nabimubuuzaako awo nanga asooka olindeko nengamba owaayi nze nali mmanyi nasooka nendowooza nti agenze mu liivu baali bagenze mu liivu tomanyi yabawummuza bonna ne mukowaako naye kati ndowooza be bayingira ekisenge manyi waliwo ke bakola muko wano baalaba ono ng'atandise welcome to yet another edition of Shalom 256 ng'agenda eka okitegedde ng'asooka asitula mu Jaden bambuuze sisita we baafumba bamunyonyola nti naye yogeramu n'omusajja yakutte wansi ne waggulu sisita nga mugaa ekyo kikole ki omwami oluba okudda omukyala akola bukozi bati shariya mwami nagati why you happy today no honey I'm just happy chi round emu egenda ogwa wali ati muko yaŋŋambye kyamuko nabadde nsaaga mu busaasi akomewo ku mulimu akeera jje infact kanze mba mukubira halo muko mukalaba essimu ezze ku munaana ogw'ekiro kyalo enkya tukeere tukole round eki kati ye muko n'akomawo kati oli owasimaya ye kibooko fashions yalinya baasi oyo asobanye ye simanyi bw'agenda kukola waliwo nange buzibu nabulaba weebuli obw'amaanyi weebuli naye muko ekintu okikwasizza maanyi era ssebo tukwebaza ffe tugenda kuteekerayo ebigambo ebirungi tugaye nti ate oli ne bwatadde muko kyabisobola oyo ajja bireke kati munenga ne jebbi akola bulungi jebbi naye akola bulungi jebbi naye yeetaaga naye bamukuze kati yes bamuwa jebbi akwata ekifaananyi amanyi ebintu amanyi otema buno obuntu buno obwambuka jebbi ebintu abisobola ekintu akisobola n'akinyweza nono tavaawo ono mukolwana nnyo ate oba osobola lugamu naye nga ye jebbi ekintu ajja kikwata jebbi nga tudde mu kamera olaba kati wano katabaddeewo ate jebbi ya directinga naga nti kati kubira Kasuku kati kubira ku Mustapha yogera ne Zubeida wabi
Si wabi. Naye atendese omuntu okiteekamu okwatamu okiteekamu ebintu bitambula bwe bityo. Takikkiriza kuba bwe kityo. Kitambula bwe bityo. Bw'ona okireka nekitambula nga gwe b'olowooza bw'oyagala oyinza obutafunamu. Kale akasajja bakagoba bikadda. Nakyo olina ekimanya. Bakagoba bikadda. Si lwazo somugoba. Labayo nno. Kwegusoso guno gwo. N'okuba careful. Kati eringa sisita bw'anywezaamu naawe ng'eno bw'okola ki? Omutayizi emirundi nze kati ngenda kuwa waliwo sitayiro empya ezazze ez'okwegatta ziwe muganda wo ono oluva mu kkomera ati amunyewunyiya okitegedde naye ne kawota sirapu yeewuunya agambe nti ate ngenza ova mu kkomera madamu nga mulala nnyo gwe wano gwe oba okikoze okitegedde so onzijukiza n'enkuwa sitayiro ziringa ezi n'oziwa muganda wo kasajja abo okukaliivulawo ssebo kakwata ekifaananyi awo kalaba kambala galubindi tekazijjaako kaba katulaba bw'ona olinda emikisa togenda funamu kasajja kakwata emu okitegedde naye ng'ono omukono gwe baali batwala emmotoka nze buli ate alina kye yalwana vaawo talina kye yalwana mbuntambi ngaali bwati okusinziira ku mutyaba bwe yannyumiza ekyali awo nenga nti lega ati bannaaye bulijjo nali manyi muko w'amaanyi nga mulaba ndowooza wanayinza oyoola omuntu bwe yalinga nkoko ekubiddwa nkuba bannange kati for me what have I done ne bamugamba ssebo ayayo babuza kimu what have I done I'm going to tell my brother-in-law baali batutte embwa banenge yangamba nti yalwana akulimba nti kwaliko omusirikale oyo omumpi nti alifa mulojja oyangambo ono baali bamutadde ku kabangali baali bamutadde ku kabangali mutyaba yakuba emmeeza n'avaako kati nzo nnimbira mutyaba yannyumiza ng'akaaba kimu bayite muko wange bayite muko yabimanyi nkoze yanga nti yalwana naso yandaga video bwasi nanga nti olaba ono omumpi ate simu yaliko bagamba yali ayingidde wansi w'ekitanda yandaga nga nange bagamba nayingira toyi nga alien yazze wakolusege jamunyamu ate wali otudde wennyini weyajja n'abeerawo eddakiika nga 3 n'avaawo ndekikaliisambu nagenda mu toyi abaana baba bawaayiriza buli kiseera ningamba ye bannange bakuwaayiriza kati awo omuvubuka yajja saa mmeka kati okuba saa 9 ng'oli awo osumuludde omukono alimba taliko yadde olubale taliko yadde naye mukoso olwosumulula omukono kuba nze nali neesize ye nze bwe namulanga ayina Shalom ne manya nti kati Shalom afunye omuntu atandika omukono mutyaba yaŋŋamba muko yasiita n'okusiita muko yandaga essimu nandaga omusirikale omumpi wati yaliko omumpi alinga ekinu nanga tonnabadde musse Mustapha obusanga omubuuzanga yamundaga nanga nti oyo bamunzije mu bulago nabadde mutuze nemwate obola okuba ye mumpi nti si bumpi nabadde musse bakugirayo tiyagasi ne bakuteekadde ku mpingu omusajja yaŋŋa nti emmotoka ate emmotoka ate bakuwuuna ate emmotoka yali ononya abasibe yawuuna wiishi yaggwamu amafuta era bakubanga bazze kubba bali bafiira awo bweteebereza omaze okukwata omusibe ate emmotoka ewuuna eweddemu amafuta ebizibu byali awo ne kale awo wonna wonna bigambo ebigambo anti abasajja bakola omumwa guleeta obuzibu bannange guleeta ssente guleeta abakyala guleeta ebikomera guli awo omumwa gukola buli kimu ate omanyi Katonda yakola omutwe guno tegulinga lubuto omutwe gwa tegulimu magezi gwe tosobola kumanya ogukuumira emyaka n'emyaka naye dde olubuto olugga nti owaye teekamu ak'okulya njala ennuma singa omutwe gwali gubanja nti naye jebbi nyongeramu ku magezi kati mpulira nkoze naye gwo gubeerawo awo nemba temuli
Kya tuyamba luto dolo gawe otokana luganti ayongera mu kummere. Niyo muntu ogutalinyega. Kati musajja affe akola atya kyekiddako? Shalom. Going forward. Shalom alina kumanya abantu. Okubamanya batya? Andi kasukula benseno. Abantu biseera bisinga. Basobola okukubulira. Shalom osobola mugamba ekintu. Nalabanga gwasagamu obuki? Obusaazi. Olusinga ate gwe kyali kikutuuseeko. Buli muntu gulimu hazards. Naye lake ennafu nti gwe weebuuzaako wooli. Kati enjawulo yeebaawo atwala by'omugamba. Omuntu asobola okubeera gwe weebuuzaako. Naye byakugamba obitwala. Awo. Kinjawulo yokka. Waggwe wangadde wano mu kintu kino. Bagenda okubba nga ffe tuli ku sekendule. Kenzo wakubira. Mufirule kuki? Ngoli museeke. Ne kale weewuunye envi zikwetimbye nze tezinnama. Nkola bulungi. Okufuna envi kwekkola obulungi. Lwakuba mmwe mwakifunamu byo kimanyi nti envi sayini ya stress na bizibu. Goloza ki bagireetamu nti uzifune mu bukadde. Osobola okubeera nti nno mu bukadde eyo ensi oba otobye nayo. Okitegedde? Envi zino ziraba. Nazo ziringa birevu. Zijja buzi. Basayansi bagamba nti bizibu. Kati nze nnyina bizibu ki? Ate tumanyi oyinza okuba ng'oli awo olinga mpuuna malungu. Wagenda owunnuuna. Nti Shalom waffe ayiga ategeera omulimu gwe tukola ki? Gwe tulimu. Ekikulu kya kutegeera mulimu n'abantu. Butereevu. Butereevu. Nti omanya omuntu akwagala n'atakola ki? N'atakwagala. Ate eriyo omuntu ng'oli ne wamusobya yeta amwagala. Kati gwe Kasuku gwe fulufiga ne bw'omukola ki? Gwe yakusiima. Bw'ayombamu. Anti ne kuba alinako obuzibu gwe toliiko. Lwaki? Anti gwe yakusiima gwe tosobya. Ewuwe. Anyigamu buki? Bunyiizi. Anyigamu bunyiizi. Naye weegatta n'abantu bameka ne mumuvuma. Ebya Kasuku bye tabiwulira. Era agamba bino byabadde ne Kasuku ne binvuma. Tasobola kugamba nti Kasuku yanvumya. Agamba kino ne kino kyegase ne Kasuku ne banvuma. Kati ye gwakulinamu gwe Kasuku ayinza ofulufiga asobya. Yagambye ndi anko w'abaana. Yadde nanzanya reverse psychology. Bw'atyo. Mu Kasuku tusiiba naye. Yagambye nti musiiba naye. Ne wanga janali ekyemisana anko w'abaana. Ebyana ku social media ne bitandika Kasuku nozo omulabye. Yabayitamu yabawaayo. Kati oli omuyadde ayogera n'ennyingira inbox ye ne mugamba. Kale nze abawaayo. Kati bye bamukyajinga. Nze nabikola batuttemu ye oba. Bwana bwe bamukyajinga nabyo nze mbimuwa. Nangamba nti Kasuku naffe tuba tuyisaawo. Nangamba kale. Disaawo kyoyisaawo ekyokukola tewali. Bw'ati oga nti oli yatuyitamu. Ate binono byayogedde. Oligaga nti yakutte omwana yenze. Ate batuttemu mu staff. Kiba tekikola. Awe anooma noga nti munna abantu abamu mu kibuga bajja buzzi. Namwe kugambe kati awo. Buli omu ayogera byakola ki? Byayagala. Buli omu kati wakwogera buli kimu kyayagala. Naye ebigambo byogeddwa. Ebigambo n'ebyemmotoka nabiwuliddeko. Emmotoka nabiwulidde nange. Nabyo birala biri abantu tebakyatya naye nze bino bigenda omanyi kono omwaka nina kyenjize mu staff. Ebintu by'okuttira abantu ku liiso tubijjewo. Nayo biveewo. Byonoonya abantu. Ne luno nkirabye. Buli atayagala Shalom avuddeyo n'ayogera. Mu lwatu n'amuwa ebibye. Era nze abo ne sitabanyiigira kuba nkimanyi nti tebamwagala. Oba okitegeera. Ate bamuyambye ne baatula. Kati next ya buli muntu ali eyo teri kwekwekwenya. Mustafa bemba sikwagala bw'ofiirwa omwana nga nkutegeeza nti wali ose n'ofiirwa. Omuntu akitegeera emisana. Kyofiiriddwa kuba tubadde mu society nga twekwekwenyako ano wasiza ova obuzibu. Oli takwagala yeefula mbu abikkabikkako ekyo kimu. Abalala boogezaako basuulira ttawulo gwe lw'ogirinde ejje
ate taliiwo. Tomanyi nti abantu bamanyi n'okubuuza ani yagamba onsuulire tawulo ku olwo. Kati nakyagadde nnyo tuvugire wano. Abantu beetwalire wano. Njagala. Butereevu. Ate okwesiba ku wano kusukka. Nina omuntu gwe nalabye ayogera ku Shalom. Ne ŋŋamba. Bakyayogera. Andi kati tugenda tulina obuzibu mu gundi society Kasuku. Gwe gwolowooza nti mukwano gwo ate gwe tuba mukwano gwo. Butereevu. Gwe wawe position nzo obubi watadde mu kifo ky'otaliimu. Olowooza muntu wo. Ate ye mu bantu be gwe toliimu. Bw'akola lisiti ye gwe tokola ki? Toliimu. Kyokka ate gwe gw'osoosezza. Kati we wali obuzibu. Ti omuntu gw'olowooza omwagala, akwagala ate ye takwagala. Kitege. Byebyo nno bannange. Olunaku olwaleero ndowooza bwe tutyo bwe tufaananye. Tubadde twewuunaganyaamu. Mamwa waffe. Ebimutuuseeko. Katusabe wiiki ejja ku Lwokubiri. All factors remaining constant. Abasiraamu we bagambira nti inshallah. Allah ayagale. Omusajja oyo akomewo wano. Sekukulu tugirire uwe. Kuba bw'akomawo Christmas tugirira uwe. Kati buno baka bugenda eri Mami J. Nina style ezaaniriza omusibe. Nazo weeziri. Kati ku Lwokubiri bwe tugenda Mami J aleke nga odalinze. Okitegedde? Be kiba kiso kati singa bamuta ku Lwokubiri muteekewo ebbombo. Ebombo balina muko mulina mwe mujja ebbombo. Why wamwe munyonyo wali ebbombo? Kati basooke baleete ebbombo libeerewo. Bw'atuuka eka mu kinaabiro ky'ebweru nze kye ngenda okukolako kiri kimu. Bw'ava ku kooti bw'ati nga tumukwasa Mami J ng'agenda ewaka. Omujja mu kooti kusooka waka. Bw'atuuka ewaka ng'anaaba ebbombo. Bw'amala onnaaba ebbombo ng'ayingira mu nnyumba ng'anaaba omubiri neera. Kati awo nga basooka bamugjamu. Okitegedde? Waliwo style bagiyita welcome home. Okuva mu kkomera. Eyo ngimanyi. Naye tuddaawo. Eyo bagiyita welcome home. Okitegedde? Kati awo be bamala eyo ssaawa nga 7 ng'amutuweereza eno. Nga tumutwala ku kyemisana. Nga tumutwala ku kyemisana ng'alya. Bw'amala okulya nga tunyumyanyumyawo awo abamuggyeko akantu k'anaaba ayagadde bakamuggyako. Ku 2 tumusuubira waka. Kuba ku olwo Uganda Cranes ezannya ne Tunisia. Kati ng'amuwa style bagiyita katwe poliisi. Eyo ye mujja ekatwe emunaazaako omuzimu gw'ekatwe. Asigaye ng'ali fresh. Kati eyo katwe ng'agyerabira ng'ayingira omupiira. Uganda Cranes sawa 5 ng'alaba omupiira. Omupiira be guggwa ku 7 ng'era wabawo style gye bamuwa bamuyita Kampala remand. Okitegedde? Yes. Zonna weeziri. Butereevu. Kati eno gye nkugambye eno emugjayo esooka nazo nzikutule. Zimenye. Kati eno esooka eno gyatuukirako ng'amaze okunaaba ebbombo. Erina kuba wano mu lukuubo. Tetuuka mu kisenge. Mu lukuubo. In fact balina gikolera mu kinaabiro. Ono nga bw'anaabagana eno ennaaba eno amaze ebbombo ayingidde okunaaba kati ebya bulijjo. Ebaawo. Okitegeera? Bamusitula namu bwe bati. Yeyeyaawo. Kati katwe poliisi eyo obanga akuba 180 okitegedde? Either 180 oba ayimusaako okugulu kumu. Atulaba ati muziri entebe zaabwe eza ero. Bukasonda wano ero wewetereti ekole straight awo n'ayimusaako okugulu kumu. N'abanga akoze 90 degrees waggulu ati yeyo katwe. Kati wano wakati wa ezo saa 2 kati saa 2 beziggwako ng'ashevinga. Ekyo kiba kitegeeza bashevinga omukyala bashevinga wano kiba kitegeeza kati ali kabumba nga bamusazeeko enviiri wali. Butereevu. Awo ng'amwokya Kampala remand.
Maje no wesibe 3 ntono. Ekirungi eddagala yalitunda omusajja. Eddagala liri. Okitegedde. Kati lwakuba nti nina bye sitasobola kubuuza simanyi oba weebiri oba tebiriiwo naye nze ate nina kawota syrup. Kawota syrup nako nkakuwa. Kati tulina buuza mukulu oba keetaagisa oba olede weekalye waka nza okuba nga kyekyo okitegedde. So kati awo enkeera ku Lwokusatu nga baddayo mu normal programming ng'eya bulijjo bwe badde etambula 5 mu wiiki bwe batyo. Olosa amusi bamanyi ovuga 8 mu wiiki. Hajjukiro no yatunda eddagala. Okitegedde. Kati bwakeera ku makyala kati waliwo akaddagala kebadde ngezezzaako specimen era abeera mukyala. Ate kisi yakubira namuga akali katya nakamunnyonnyola wano. Wamma specimen asula. Okitegedde. So omukyala tumugamba nti leero Saturday atandika aerobics. Bere fit. Osobola zikolera wali ku studio. Okitegedde mpola mpola. Ate wuyo oli mutono. Okitegedde. Otandika mpola osobola otandika wano kati nga wali ewammwe bw'otambula kirira akasozi kambuke. Emirundi nga 10. Ojja kuba kyekyo. Kino ekiweewe kikuveemu. We tulaga wazibu. Lutalo kumpi lwennyini. Okitegedde. Nsobola n'omuwa buno bu Christmas tree. Baga bu Christmas tree obusteaminga. Kiba kirala. Baga nawe yako nga bukola. Obusteamingisa manya nti we tulaga waki? Wakwenyweza. Bwe watonywedde tugamba n'okomaawo. Kuba ffe tusobola n'omusajja omukulekera ne tuddamu omulaba nga 27. Okitegedde. Era bwe batuteredde tugamba nti bw'otugamba buga nti my dear please mutulekeremu. Kiba kyekyo. Tugenda n'ekyo. Wabi? Naye nga nywera. Anywere ayina okuguma. Guma. We tulaga wano wennyini waliwo ne zi food booster. Bw'obanga weetaaga okugattako kaweight. Kyonna ekirago. Naye kaweight tagatta kati omusajja amwetaaga musanga aluuzinze weight. Ayinza olowooza soba kati oyinza okusanga mami Jaden yali awo agamba omuntu asseeko ku kikko we. Kati sukaali banywanga be baagala. Gomanyi nti wali abasajja abafuga ewaka n'amuga nti waki sukaali ono ojjuza konteyina tusenengako nga teekamu mpola mpola. Kambaleke ngamba wadde ebijiiko byammwe 8 leero mumanyi bwe munaabikozesa. Kisoboka okwanga okitegedde. Anti kati jjukire ono yafuga channel. Mami je ye boss wa channel kati. Otuyimiridde sofa. Yazze mu kantu. Sofa. Era kati tugenda kukolayo Shalom 256 extra. Era kati wetulaga. Tugiteekeko mami je. Nalowoozezaayo ekintu nenga nti olaba Shalom senga buli mwezi atuwaayo show ng'eriko ye ne mukyala we ne banyumya ku bantu. Ne mugeya ensi. Tena kyejjabba. Omwana agenda okuba nga ayingira emyaka waayogerera ebigambo ng'abitereeza naye najja. Ate kati bakyakola omulimu omulala. Ate weeguli. Naye mukyala namwagadde ssebo. Kyano yasigadde etambula. Kati senga babadde basibye enze senga ate mbakaluubiriza baneŋŋambiraako Shalom antuulireko kaawo ampisizeemu naye yagambye saagala sumbuwa abantu. Omukyala akakole ki? Atuulewo. Katuulemu. Yawadde omukazi amaanyi. Be bava awo mu Museveni abafuze bubi. Awa mutabani we ebifo. Naye nti kampuni eno ya era oyo Jebbi oyo. Jebbi sirowooza nti anaamalako. Waali wazibu watuddewo okya. Sirowooza nti anaamalako. Ekigendererwa kyabwe kufulumya bwe yatali waabwe. Ekintu kyabwe bakisigaze. Kitokote. Onaaloopa wamuko. Muko n'aloopa ow'omwannyina. Ow'omukyala. Ono n'aloopa ewa Jaden. Okitegedde. Bitambulira awo. Jaden ate wawabula. Ate muko waabijjayo. Muko waaga buno tomuteekayo. Ne mama wa Shalom Sebo yabaddewo. Yagambye bwe baba onoonya tebaliiwo nze nzija ne nkatuulamu. Ne mugamba maama tujja kujja. Yaddaga nti be baba tebaagala nga temubalaba abantu. Nze nja kujja mbituulemu. Ne mugamba maama Shalom. Kireke. Yamba ffe. Kireke. Ebizibu bye tulina bitumala komaawo. Tujja kujja. Nga badde atukoze abadde agenda kujja walabye abaana ebigambo bye bayogeredde omukyala naye balowooza afaayo ye anti mumalirivu nayogeddeko naye bali ku ttooke mumalirivu okitegedde
oba omuvuma mufiirako oba okola otya mumalirivu yali ku mulimu mumalirivu mamije yayingidde akantu yamaze tugenda mu ekya vice yakikutte dda vice maye waliwo ekibiina kye baakoze Zubeida ye president waffe vice twagala kuwa mamije ayingira awo abakyala batukwatemuko bayimuke kintu kitambule egamba abakyala bayimuke amajje tituweba nekikwasa maanyi ate abakyala bonna kati bakoppe ggwe bonna bakulabe omwami baaba taliiwo temuddaawo tubonyaabonya ate kino waliwo akanda kaguddekawo muko teri mirimu kuyimirira bamutigere teri mirimu kola teri mirimu kuyimirira gisigala gigenda mu maaso kati kimuyambako nti kati omukyala ategedde sente gye ziva kati ebintu se luli yaŋŋamba naŋŋamba bannange kirungi anti emirundi ebiri mwabe buti bwe mubeera konze nti kiwuuze mpulira omutwe sikyaguwulira konze kati kikuwa ekyokuyiga kuba babeera eyo ne baga baliyo baasama bwasama atuula eyo ne bikasuku ne baasama yakatuddemu yageza owulira omutwe nga guzonga guti bakwatiridde mukwatirire paka bamuwadde ku gulukosi mungi bannange nze bulijjo mbadde simanyi akantu kaba kati konze yes kika akantu kati omukulu anagenda ovaayo ng'omukyala ategedde baami musajja atu baba tebaasama omutwe gumayo okukola ki anti kijja n'emirundi ebiri gye ziva ategedde n'enfuna agitegedde kati kyenyagala obuuza muko ebyensasula ani abikozeeko omwezi guno kuba omukulu bamutwala tannabasasula yabasootinze dda tannaba bambi oba alinda ateera kuddayo Luziira simanyi amala otegeeza omukulu ntimbawe oba nti sooka olindeko bamala okunta okwatemu balaba tuli mu bizibu balinde nze leero nsanze abakozi bange nga batudde bagana naye omusajja anaatuwa Christmas mbawulidde babyogera emabega ne mbaga teri Christmas wadde mubiviireko ddala toka bagikoze amaloboozi tegabuze bagabuza teekayo vidiyo ng'eddoboozi lijja ate kati gwolina obuzibu bonna bakulu abatalabika nti bakulu kati omanyi ekizibu kiri mu kukozesa muntu mutono musobola okuba nga mwenkana emyaka ate nga gwoli munene wali obuzibu musobola okuba nga ono mwenkana emyaka naye olwokuba mutono n'olowooza muto kati ndi ku basajja bakulu olw'okuba batini abatalaga nti bakulu kati bwe buzibu bwe babaako olwo ne musobola okuba mwenkana emyaka nedda tetusobola naye olwokuba ye mutono nange nkalaba ennaku zino kasimbye nkalaba naye olwokuba mutono akulira muli tavaawo so byebyo nno bannange bwe tutyo bwe tutambudde olunaku lwaleero Mustapha wiiki ejja agenda kujjako Kasuku live nga turapping up omwaka nga bwe gutambudde ku Tuesday Mustapha sigenda kukubira ku Tuesday saawa 5:00 wali wenkunyonyodde obeerewo tulabe ndi Kasuku live lwakubiri kale until next time assigning out watya walanga Biva ngagalawo so nga tunagenda tukutegeeza Biva natural health products Biva organic and natural health products bano banaffe batugamba nti no bajjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli kabotongo asima abalina ebigalamba n'ebisigadde byonna banaffe ba Biva basangibwa wali Mengo ku kizimbe ekitunudde mu Masengere Biva House ojja okubeera ng'obasanga ate osobola okubeera ng'ekintu ekigamba kale ffe tugenze bye